So kati bw'obanga olina obulwadde bwa ssukaali naye n'otamanya nti obulina, oba n'omanya nti obulina naye n'otabaako ky'okola biki ebyobulabe ebiyinza okutuukako? Mitawaana ki gy'oba oyolekedde ssukaali ono asukkiridde mu musaayi byayinza okukuleetako? Njagala kugamba nti ssukaali bw'ayitirira akosa emisuwa. Emisuwa jjukira nti bubeeranga buseke obutwala omusaayi obugujja ku mutima okugutwala mu bifo eby'enjawulo mu mubiri awamu n'okugujja gye guba gubututte okukomawo eno eri omutima. Kati emisuwa gino egitwala omusaayi olw'okuba nti ne ssukaali mwatambulira agikosa eminene awamu n'emitono. Kati bw'akosa emisuwa mu bitundu eby'omubiri eby'enjawulo, ekitundu ekyo eky'omubiri emisuwa gyakyo egikoseddwa kifuna obuzibu. Ensigo zinja okutandika nazo. Ensigo ntegeeza kidneys eziyamba mu kusengejja omusaayi zibeera eno mu lubuto munda eyo, ne bw'okwatako bw'oti oyinza obutaziwulira. Abakazi bazirina n'abasajja bazirina. Zisengejja omusaayi kuba omusaayi gubaamu ebintu bingi, emmere gye tulya, eddagala, amazzi ge tunywa, ebintu byonna bye tuyingiza mu mubiri. Ebimu ku byo singa bimala ne bisukkuluma bisobola okuleeta ate obuzibu. So kati omugaso gw'ensigo kulaba nti ebintu ebirimu tebyeyongera nnyo kukola butwa eri mu mubiri, ng'obifulumya ebyo biba biyiseemu ebiba bisukkiridde mu musulo. Amazzi, bw'onywa amazzi omubiri gukozesaako gwe geetaaga Oluganda lweru. Omubiri gujja kukozesaako ago gwe geetaaga, agasigadde ogafuuyise. Naye singa ensigo zo ziba nga zifunye obuzibu nga tosobola kusengejja, kitegeeza nti amazzi gonna g'oba onywedde gajja kwetuuma mu mubiri. Bwe geetuuma mu mubiri kikuleetera okuzimba ebigere, osobola okuzimba omubiri gwonna, osobola okuzimba olubuto. Biri ebicaafu oba obutwa ensigo bwabadde zirina okujjamu, singa zimala okuba nga ziyononeddwa nga zifudde tezikyakola bulungi, obutwa obwo oba bugenda kwetuuma mu mubiri ate butandika okukosa n'ebitundu ebirala eby'omubiri. So okujjanjaba ensigo kintu kya bbeeyi. Wano singa ziba nga ziremereddwa ddala, tuba tugenda tandika okujjamu omusaayi tuguyise mu kyuma, ekyuma kigukulongooseze ate tumale tuguzzeemu. Process eyo eri expensive oba ya bbeeyi. Bantu bangi wano mu Uganda abatasobola kumalako mwaka nga bakola ekyo. Ate okujjanjaba okwenkomeredde singa ensigo zo ziba nga ziremereddwa kwandibadde kuwa nsigo mpya. Naye wano mu Uganda olwaleero tewaliwo we tukyusiza nsigo oba tewaliwo kuteeramu nsigo, era tuba tulina kutwala mu nsi za wabweru bunaayira eyo bakukolere ekintu ekyo. So nga ate kijja na kwetaagisa wabeerewo omuntu omulala alina ensigo ze ezikola obulungi nga wa Luganda lwo ebiseera ebisinga abenga akuwa ensigo. Ekyo nno si kyangu kuba kati gufumiitirizaamu. Singa obeera n'omuntu nga yeetaaze ensigo ng'ogirina osobola okugimuwa osigazeemu, kubanga bw'osigazeemu osobola okuba nga ekola naye gw'osobola okuwaayo eyo n'ekukolera ogambe nti eno ensigo kangiweeyo oli agikozese. So olw'okuba nti kirimu emitawaana mingi, tewali yandiyagadde oba tewaliwo yandiyagaliza kulaba nsigo ze nga ziyonooneka oba nga ziyonoonebwa. So ssukaali asukkiridde asobola okwonoona ensigo zo. Asobolera ddala okwonoona oba okukosa emisuwa egy'omutima. N'omutima nagwo gulina emisuwa egiguwa omusaayi. Newankubadde nga gusindika musaayi naye nagwo gwetaaga omusaayi. So emisuwa egitwala omusaayi ku mutima okuguwa ebirungo gisobola nagyo okukosebwa. Bwe gikosebwa kisobola okuviiramu omutima gwo okutandika okulwala, okutandika okulemererwa. Ekyo nno
kisobola n'okukuleetera omutima gwo okulekerawo okukola omulundi ogumu, kye tuyita heart attack. Tewaliwo yandikyagadde. Bantu bangi wano olw'okuba nti obujjanjabi kikutwalira ebbanga ppanvu okufuna obujjanjabi obwo obwamangu mangu, bantu bangi balufiiramu. Naye nga ki? Kubanga yalina ssukaali ali waggulu ennyo n'atabaako kyakola. Ssukaali omungi asobola okukosa emisuwa egiri mu mutwe. Mu mutwe mulimu kye tuyita obwongo. Obwongo buyamba nnyo mu kukozesa ebitundu ebirala eby'omubiri, nti ekikusobozesa okutambula omugulu n'oguseetula okuva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala, kubanga obwongo bwo bubeera bukola. Waliwo ekitundu ku bwongo obwo ekivunaanyizibwa ku mulimu ogwo. Kati ekitundu ekyo singa emisuwa gyakyo gifuna obuzibu, ekintu ekyo kigenda kuleetera ekitundu ekyo okwonooneka, okufa. Singa ekitundu ky'obwongo kifa, kitegeeza tekigenda kusobola kutuma kino kitundu kya mubiri kirala kyekibadde nga kituma. Ekyo embeera gye tuba mu lusawo gye tugamba nti omuntu kati afunye stroke. Oyinza okuba nga gy'obeera eyo oba ba Luganda luba ku muliraano wali babyeko omuntu ayina stroke. Stroke kitegeeza nti obwongo bukoseddwa, kati olw'okuba nti bubadde bulina obuvunaanyizibwa obw'okutuma ebitundu ebirala eby'omubiri, ebyo ebitundu bye bibadde bituma tebigenda kubanga bikola bulungi. So bye abantu bosanga nga ekitundu ekimu eky'omubiri gwe kisanyaladde, amaaso takyalaba, oba azirise takyategeera, abamu babeera bali mu kwesika. Waliwo ebintu bingi ebisobola okuleeta embeera eyo, ng'obulwadde bwa pressure bwe twayogerako omwezi oguwedde, naye n'obulwadde bwa ssukaali nabwo busobola okutuusa mu mbeera eyo. Obulwadde bwa ssukaali nga mungi mu mubiri asobola okukosa amaaso go. Omuntu eyali alaba okuva obuto, akaseera ne katuuka, kijja mpola mpola, ate bwe buzibu obuliwo nti tekijja lumu. Kati abantu abamu olw'okuba nti kijja mpola, leero n'atalaba bulungi, n'afuna ekifu ku maaso, tafaayo nnyo kugamba nti kaŋŋende bankebereko, kaŋŋende ndabe ensonga ki endeetedde obuzibu buno. Akaseera ne katuuka nga tukyalabirako ddala. Ate waliwo damage oba obukosefu obutuuka nga ne mu ddwaliro tetukyasobola kuyamba nnyo, tetukyasobola kuddiza maaso go, kubanga ssukaali amaze okubeera nga agwonoona. Ssukaali ayitiridde abasajja asobola okubaleetera okunafuwa mu nsonga z'omu kisenge, amaanyi gaabwe ag'ekisajja ne gakendeerera ddala. Naye nga lwaki? Kubanga ssukaali yali mungi ne batabaako kye bamukolera. Ssukaali asukkiridde asobola okukosa obuwaya bwe obutwala amasannyalaze oba obusimu, mu luzungu ze tuyita nerves, nti bw'atandika okuzikosa ne zitandika okusaanawo, omulimu gwazo gwe zikola gugenda kuba tegukolebwa. Nerves zino oba obusimu buno bukola mulimu ki? Buyambako okutwala information oba obubaka okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'omubiri nga bibutwala eno wakati ku bwongo awamu ne mu spinal cord. Spinal cord ke kabeera akawaya akakulu akavira ddala eno wansi mu magumba ga wansi paka mu mugongo paka mu bwongo. Kati singa nerves ezo ziba nga zikoseddwa, kitegeeza nti ogenda kuba tosobola kufuna bubaka bulungi nga bwandi bufunye. Bubaka ki bwe njogerako? Nti singa oba ng'otambula n'olinnya ku musumaali, waliwo obubaka obwo obusimu bwe bulina okutambuza okubutwala ku bwongo okumanya nti ekintu ky'olinnyeeko kya bulabe era olina okugyawo ekigere ekyo. Kati bw'obeera nga ssukaali akukosezza nerves zino, kitegeeza nti ne bw'olinnya ku kintu ekyokya, ne bw'olinnya ku kintu ekisala ekifumita, togenda kutegeera nti okirinnyeeko. Beba abantu bosanga nti atambula naye nga mu ngatto mulimu akayinja, n'atategeera nti mulimu akayinja. Olunaku ne luggwako n'akomawo ewaka agenda okwekebera, agenda okulaba alina ekiwundu ku kagere oba ku kigere. Naye nga singa nga yabadde singa nerves zadde zikola bulungi, yandibadde ategeera nti akola ki? Nti alinamu ekintu ekyobulabe mu ngatto. So kyova olaba nti abantu abo bayanguyirwa okufuna ebiwundu, ate ebiwundu byabwe ne bigenda mu maaso nga bigejja, nga bigenda mu maaso nga bisajjuka. Kubanga jjukira nakugambye ssukaali ono ayitiridde akosa emisuwa.
ate emisuwa gino giyambako mu kuwonya kuba gye gireeta ebirungo n'abasirikale b'omubiri abayambako mu kuwonya ekiwundu. So emisuwa gino bwe giba nga gyakosebwa, naavuzi zaakosebwa, n'okuwonako kugenda kubeera kwa mpola mpola, ekigenda okukuleetera ebiwundu obutawona mangu. Naye ekirala era ekikwatagana n'ekyo, bw'obeera ng'olina ssukaali ali waggulu okumala ebbanga ppanvu, agenda kukosa amaanyi go ag'omubiri okulwanyisa endwadde. Kati bw'obeera nga amaanyi go ag'okulwanyisa endwadde gakendedde, kye tuyita immunity ey'omubiri, kigenda kukuleetera okuba nti akalwadde ne bwe kaba katono, akawuka ne bwe kaba katono akakuyingidde, nga singa obadde ng'oli bulungi tekandireese bukosefu bw'amaanyi, kigenda kuleetera gwe okufuna obukosefu, oyinza n'okuweebwa ekitanda, kubanga amaanyi g'omubiri gwe okwerwanako oba okulwanyisa obuwuka buno gajja kuba nga gakendedde, ng'amaanyi gali wansi. Obalaba nti bwe bafuna ekiwundu ng'ekyo, emisuwa gyanafuwa, amaanyi g'omubiri okwerwanako gakendeera, ekiwundu ne kigejjera ddala, ne kiri ekigere kyonna. Abasinga bamaliriza nga ekigere kitemeddwako, sinakindi omugulu gwonna okutemebwako wansi w'evviivi. So tewali yandiyagadde kintu ng'ekyo, naye ate nga ssukaali we bw'aba nga ali waggulu nebbanga ppanvu, ekyo oba togenda kusobola kukirwanyisa, oba togenda kusobola kukyewala. Owuliddeko mu bino ebiseera bya COVID nti abantu abamu bafunanga COVID naye ne batategeera nti bamufunye n'okumufuna, oba n'afunamu kasenyiga olusujjasujja lutono naye nga teetaaga na kuwa ddagala, teetaaga kuwa kitanda mu ddwaliro. Naye nga abo abalina ssukaali abasinga bwe yabakwatanga yabayisizanga ddala bubi, nga ssukaali yeeyongera kulinnya, baabo mu ddwaliro, baabo ku oxygen, embeera bw'etyo. Newankubadde nga waliwo endwadde endala ezisobola okukosa amaanyi g'omubiri gwe okwerwanako, ne ssukaali y'omu ku bulwadde obwo. Era kyovulaba kyandibadde kirungi nnyo buli omu ku ffe n'otegeera wa weeyimiridde, naddala abo ng'emikisa gyabwe giriko waggulu okufuna obulwadde bwa ssukaali. Nga bwe nzize nga mbagamba, waliwo n'ebirala bingi by'osobola okufuna singa obeera ng'olina obulwadde bwa ssukaali ate nga tebujjanjabiddwa, oba ssukaali ono nga takoleddwako, tateekeddwa mu nteeko. Naye ng'ebyo bye njogeddeko bye bimu ku bisinga okulabikira mu bantu baffe. Kyabulabe nnyo nti abasinga obungi bagenda okujja mu ddwaliro nga bamaze okufuna ebisago bino, ng'omutima gumaze okulwala, ensigo zimaze okulwala, obwongo bumaze okulwala, amaaso gamaze okulwala, naavuzi zaabwe nga zimaze okukosebwa, nga kitono nnyo kye tusobola okuzza okubayamba okubeerawo nga bwe baabeeranga ebiseera ebyo nga tebannafuna bulwadde obwo. So kyandibadde kirungi gwe ng'omuntu n'otwala obuvunaanyizibwa n'obaako kye weekolera gwe ng'omuntu, kubanga tewali yandiyagadde kuva mu bulamu bwa nsi eno nga tannatuuka, oba kumala biseera byo ebisigadde mu bulamu bw'ensi nga oli mu mbeera etali nnungi. Naye ng'okutwaliza awamu byebyo ebyobulabe, ebimu ku byobulabe ebisobola okutuukako singa obeera ne ssukaali ng'ali waggulu nnyo. Wandimbuuziza kati, musawo, nze ssukaali simulina, nyinza kukola nti okumwewala? Byoyogedde byonna mbitegedde, mbiwulidde, mpulira, abamu ku mmwe mutidde n'okutya, kati mugamba biki bye nnyinza okukola okugezaako okulaba nti sifuna bulwadde bwa ssukaali? Njagala okugamba nti kya mukisa mulungi nti abantu abamu abafuna ssukaali waliwo by'oba olina okukola okumwetangira, newankubadde nga mulimu abamu ku bo nga bitono nnyo by'osobola okukola, sinakindi nga tewali ky'oyinza kukola singa ssukaali abanga wakujja. Kubanga bwe nabagambye nti abamu kitambulira mu musaayi, nti mu famire bwe muba nga mulimu omuntu alina ssukaali, nawe emikisa gye gy'okumufuna giba waggulu. So biki ebyo ebimu ku byo by'oyinza okukola? Nakugambye nti ssukaali okusingira ddala ekika ekyokubiri aleetebwa singa omuntu abeera nga alina omugejjo oguyitiridde. Singa obeera nga oli muntu omunene ow'amasavu, otambula teweesobola, kyandibadde kirungi n'okendeeza ku buzito obwo. Gwe atamanyi oba ozitowa oba tozitowa, oba obuzito bwo bwebwo obutiisa, genda bugenzi mu ddwaliro bakupime obuzito bwo, bakupime obuwanvu bwo, obagambe bakuyambe bakubuulire
body mass index yo waliwo ekipimo ekyo kye nabagambyeko kye tuyita BMI oba body mass index ekigeraageranya obunene bwo okusinziira ku buwanvu bwo. Kuba abantu abamu oyinza okusanga nga alina kilo 7 naye ate nga muwanvu, kati nosanga omulala ye nga alina 7 naye ate nga mumpi. Kati ono omumpi kilo 7 zisobola okuba nga ate ye nnyingi nnyo ku ye ate oli nga talina buzibu. Emikisa gyonna egy'okufuna ssukaali omumpi ne giba waggulu ate oli omuwanvu ne giba wansi. So buli omu kiba kisaana n'oweemanya w'oyimiridde okusinziira ku buzito bwo n'obuwanvu bwo we bibeera biyimiridde. So genda mu ddwaliro bakupime obuwanvu, bakupime weight yo oba obuzito bwo, bakubuulire body mass index oba BMI, bajja kukutegeeza nti oba nnungi oba esukkiridde. Bwe banga esukkiridde fuba okulaba nti osala omugejjo ogwo. Tusala tutya omugejjo? Kulaba nti ebintu bye tulya tebituleetera kugejja ate n'okubeera nga tukola duyiro oba exercises okutuyamba okusala ku masavu n'obuzito obwo. So ebyo waliwo akatambi ke twakoze ojja kubanga okanoonyaako kayamba mu ngeri nnungi ey'okulyamu mu bantu abali mu kwetangira okufuna obulwadde bwa ssukaali n'abantu abalina obulwadde bwa ssukaali engeri gye balina okulyamu. Kuba kya mugaso okumanya biki by'olina okulya. Bw'obanga olina obulwadde bwa ssukaali oba togenda kubanga alya buli kimu, olina okumanya biki by'ogenda okulya, ngeri ki gy'ogenda okubiryamu, budde ki bw'olina okubiriiramu. Ensonga ezo ogenda kubozisanga mu katambi ke twakoze akakwatagana n'engeri y'okulya mu bulwadde bwa ssukaali. Naye olwaleero kye njagala okugamba oba mu katambi kano kye nandikugambye kiri nti fuba okulaba nti olya bulungi, fuba okulaba nti okola duyiro. Ekyo kijja kukuyambako okukendeeza omugejjo ogwo. Obanga oli omuntu atatera nnyo kukola duyiro, totera kutuuyana, emirimu gy'okola gya kutuula wansi, okeera ku makya n'olinnya emmotoka n'ogenda mu office n'otuula akawungezi n'okomawo ewaka nga ggwe obulamu bwo bw'otyo bw'obutambuza, emikisa gyo giba gyeyongera egy'okufuna obulwadde bwa ssukaali. So kijja kuba kirungi obeere nga oli active, obeeko ky'okola ekikuyamba okutuuyana. Ne bw'okikola eddakiika 15 ku makya, eddakiika 15 akawungeezi, kijja kuba kiyamba omubiri gwo okuddamu amaanyi, okulwanyisa endwadde ezimu ku ezo n'okwewala ebirwadde ebyo bwe bityo nga ssukaali naye mw'omutwalidde. Bw'obanga oli omuntu anywa omwenge, kyandibadde kirungi n'ogezaako okugukendeeza, sinakindi n'okugulekera. Kuba nakugamba nti omwenge gusobolera ddala okukosa ennuuniyo oba pancreas. Kati bw'ebanga ekoseddwa ne watabaawo bujjanjabi butuufu bw'ofuna, kisobola okuviiramu ennooni eyo okwonoonekera ddala oba ekitundu kyayo ekinene ekisinga obunene okwonooneka oba okusaanyizibwawo. Ate nga nakugamba nti ennuuni eno yeeyamba okusumulula kiri ekirungo kya insulin ekiyamba mu kulaba nti ssukaali teyeeyongera mu musaayi. So kati ennuuni eno singa onywa omwenge, Mukama n'akuvaamu ne gujoonoona, ogenda kuba tokyalina busobozi bufulumya kirungo kya insulin kimala. Singa ekyo kikutuukako, ogenda kuba nga tokyasobola kukontrolinga ssukaali asigala mu musaayi. Kyandibadde kirungi nti ng'omuntu buli lw'ofunanga obulwadde bwonna, olw'okuba nti tomanyi kiki bulwadde buno kye busobola kutuusaako, ogende mu ddwaliro bakukebere, bakuwa obujjanjabi. Kuba mulimu obulwadde bw'osobola okufuna ne bugenda mu maaso n'okwonoona ennuuni oba n'okukosa ennuuni eyo, ate ne kikuviiramu okufuna obulwadde bwa ssukaali. So leka tulemenga kwetuulako nga tumaze okuwaako obulwadde bwe tufunye. Ne bwe kaba akantu katono nnyo, fuba okulaba nti okaloopa mu maaso g'abasawo, kuba bo baakisoma, bamanyi ki kiyinza okuva mu kantu ako gwe k'oyita akatono. Bwe bakugamba nti katono tojja kwetaaga bujjanjabi, Mukama mulungi. Bwe bakugamba nti ojja kwetaaga obujjanjabi, era Mukama mulungi kuba bakuyambye okujjanjaba obulwadde obwo nga tebunnaba kuvaamu buzibu bwa njawulo. So ebyo bye bimu ku bintu by'osobola okukola, naye nga njagala kutegeeza nti kijja kuba kirungi ogenda onoonyeka vidiyo kaffe akakwata ku biki by'olina okulya, ngeri ki gy'oyinza okulyamu okubeera mu bulamu obweyagaza, ate singa obanga olina obulwadde bwa ssukaali, biki by'olina okulya. Kati gwe bw'obanga oli eyo oli mulwadde wa ssukaali, sazze kukumalamu maanyi,
kubanga njogedde ku biki byoyinza okufuna singa oba n'obulwadde bwa ssukaali. Obwedda nnyongerako akagamba nti singa oba n'obulwadde bwa ssukaali naye n'otabaako ky'obukolera kulaba nti ssukaali ono tasigala waggulu eyo wabula akka. So bw'obanga olina obulwadde bwa ssukaali kimanye nti bugenda kuba buvunaanyizibwa bwo okulaba nti ssukaali ono avaayo waggulu mu bire gy'ali ajje wano bwe tumwetaagira waba nga talina buzibu bw'asobola kuleeta mu mubiri. Nakugamba nti omubiri gulina engeri yaagwo gye gukolamu ebintu okulaba nti ssukaali talinnya. Wabula singa ofuna obulwadde buno kitegeeza omubiri gwo tegukyasobola kukola ekyo. Kati gwe ng'omuntu oba ogenda tandika okubaako ky'okola okulaba nti ssukaali wo asigala mu nteeko. Ly'eddagala lye tukola, ly'eddagala lye tubawa, ly'eddagala lye twogerako erikuyamba okuddira ssukaali wo okumuteekawo bwe tumwagala. Kati bwe bakuzuulamu obulwadde bwa ssukaali ne bakuwa eddagala, kyandibadde kirungi okumiranga eddagala eryo nga bw'oba ogambiddwa mu budde bwalyo, mu biseera byalyo, mu bungi bwalyo, newankubadde ng'oyinza okutuuka ekiseera nga tolina kyowulira tolina wakuluma wonna. Omanye ekimu ku bintu ebikyasinza obuzibu kumira ddagala nga tewali kikuluma, essaawa eyo nga tewaliiwo kikuluma, toluma maaso, toluma kigere, toluma mukono, tolina sirinnyo nti towali kikuluma, wabula omusawo akugamba nti olina okugenda mu maaso n'okumira eddagala. Ekyo ky'ekintu ekimu ku bikyasinza okuba ebizibu ennyo ate nga kituusizza bangi mu matigga. Wabula gwe ng'omulwadde wa ssukaali njagala kukugamba nti kati olina okukitegeera awamu n'okukikkiriza nti ssukaali omulina, tagenda kuvaawo. Wabula osobola okubaako ky'okola, waliwo ky'oyinza okukola ne kimuyamba obutasukka wa we tumwagala nga bw'abeerera ddala mu bantu abatalina bulwadde bwa ssukaali. Ekyokubiri, kyandibadde kirungi n'obaako eddwaliro lye weekwata nga lisomesa ku bulwadde bwa ssukaali, nga lijjanjaba obulwadde bwa ssukaali, nga balina n'olunaku lwe baateekawo nga lwakulaba abalwadde ba ssukaali. Kiyamba kyekyo nti tewagenda kuyita bbanga ppanvu nga tebakukebeddeeko. Bagenda kugamba nti kati komawo bwe ruti, bw'oddayo ku olwo ne bakukeberako ne bamanya ssukaali waffe atambula bulungi oba tatambula bulungi, kiki ekiyinza okuba nga kimuganye okutambula obulungi. Andibanga eddagala gwe likuganye erikubodde, kyandibanga tolimira bulungi, kyandibanga waliwo ekintu ekirala kyonna obulwadde obulala obuliganye okukola. Kiki kyennyini ekireetedde eddagala lino obutakola? Bakukebere bagambe ssukaali asobola okukosa ensigo, ssukaali asobola okukosa omutima, ssukaali asobola okukosa omisuwa, ssukaali asobola okukosa naavuzi, asobola okukosa amaaso. Waliwoko obubonero obulaga nti ssukaali atandise okukosa ku bitundu byo ebimu eby'omubiri. Ebintu ebyo byonna tosobola bifuna singa obeera nga tolina ddwaliro mwotera kugenda kukusomesa. Ekyokusatu, kyandibadde kirungi gwe ng'omuntu okulaba nti ssukaali wo akeberebwangako obutamala bbanga ppanvu. Bw'obanga osobola okufunayo akasente, kyandibadde kirungi n'ogenda ne weegulira akuuma ako akapima ssukaali n'omwepimirangako ewaka. Waakiri buli lunaku n'ofuba okulaba nti ssukaali wo apimibwako waakiri omulundi gumu mu lunaku. Bo abalina kino ekika ekisooka oba type 1 abeefumita obuyiso, kyandibadde nno na kirungi nga buli kaseera bw'obanga tonnaba kwefumita kayiso ka ssukaali osooka n'omukeberako n'olaba wa waayimiridde. Kuba ebiseera ebimu osobola okwewa eddagala ate ng'abadde olwedde ssukaali ali wansi ne yeeyongera ku kannyo ate ne kikuleetera obuzibu. Kuba nakugamba nti ssukaali wa mugaso, newankubadde nga bw'ayitirira aleeta obuzibu, naye ate nga bw'aba taliiwo tosobola kubeerawo, osobola okufa ssukaali wo singa agenda nnyo wansi ekisukkiridde. Kyova olaba kyandibadde kirungi n'obeera n'akuuma nga kako. Bw'obanga osobola okwefiiriza n'ogula ebintu ebirala, lwaki teweefiiriza akasente akatonotono n'ogula akuuma akapima ssukaali? Bagamba asiika obulamu tassa mukono. Gwe ekyo kye weetaaga ng'omuntu okusigala ng'okyali mulamu. Singa ssukaali akuva mu mitambo ne yeeyongera, kigenda kuba kizibu ate eky'okumukakkanya. Kiyinza n'okutwalira ssente ezisinga ezo ze wandikozesezza okulaba nti ate abeera mu mitambo, obeera nga omukuumidde we tumwagala. Kiba kirungi ekyokuna omuntu wa ssukaali okubanga olya bulungi, nakugambye nti ogenda kugenda ononya akatambi kaffe
ku ngeri omulwadde wa ssukaali gy'alina okulyamu, naye kiba kirungi n'olya bulungi ng'omulwadde wa ssukaali. Kiba kirungi n'osala omugejjo, kiba kirungi n'ogezaako okubeera ng'oli active. Abalwadde ba ssukaali n'abamu ekikwewuunyisa nti tebeetaaga na ddagala. Era waliwo be tusanga ne tugamba ssukaali we aliko waggulu, naye tetugenda sooka kukuwa ddagala. Sooka obeeko bino by'okola. Sala omugejjo, lya bwoti ne bwoti, kola duyiro, va ku kino, lekeraawo okunywa sigala, lekeraawo okunywa omwenge, kendeeza ku kino, kendeeza ku byamasavu, fuba okulaba nti olya ku bibala, fuba okulaba nti olya ku nva endiirwa, emmere gy'olya leka kubeereko ebika eby'enjawulo. Mwattu ne tugenda okubeetegereza ebbanga bwe ligenda liyita nga ssukaali waabwe ateredde azze mu nteeko nga tebakozesezza na ddagala lyonna. Kyokola kiba kirungi obutatya kugenda mu ddwaliro. Abamu batya n'agamba ho n'agenda eyo bampe nkumuliitu y'eddagala baŋŋambe ate togenda kulivaako bulamu bwonna. Sijja kugenda mu ddwaliro kanjira mbaawo. Munnange eyo nsobi y'amaanyi. Bw'obanga ekintu toli wa kukifuna ne bw'ojja mu ddwaliro tetusobola kukikuwa, tetukisiiga. Naye bw'obanga wakifuna, mwattu ne bw'otajja mu ddwaliro ojja kusigala okirina, naye ate ojja kubeera ku bulabe nti ogenda kukosebwa mu ngeri gy'otandiyagadde. So nga ate singa obanga wajja mu budde, wandibadde otaasibwa, wandibadde oyambibwa. So ebyo bye bimu ku bintu bye wandikoze. Ng'omulwadde wa ssukaali, kuba nakugambye nti waliwo ebika ebisinga okuba common oba okuba ebingi mu bantu baffe nga bibiri. Ekika ekisooka type 1 n'ekika ekyokubiri type 2. Abantu abalina ekika ekisooka jjukira nti nakugambye babeera tebalina kirungo kya insulin kimala ekibaleetera okulabika nti ssukaali waabwe alinnya. So abo obujjanjabi bwe beetaaga bwa insulin. Era bwe tubawo ekirungo kya insulin ekimala nga tuyisa nga tubawa obuyiso, obwo obuyiso babwakwekuba, gwe mwennyini osobola okukeekuba oba omuntu ewaka yasobola okukakukuba. Kati kayambako tuba tukuwadde insulin oli ennuni yo gwe yandikoze singa ennuni eyo yali ekola bulungi. Abantu abalala tubawa ddagala mpeke za kumira. Nakugamba nti kiri ekika ekyokubiri kyo insulin oba naye okusingira ddala nga yakakukwata, naye nga omubiri gwagaana gugamba insulin tajja kukola wano, ssukaali tagenda kuyingira bitundu bya mubiri. Kati gwe tukuwa eddagala eriyamba okuggula emiryango gy'omubiri egyo lwampaka ssukaali asobole okubanga ava mu musaayi ng'ayingira ebitundu by'omubiri eby'enjawulo. Mu bantu abamu abalina ekika ekyo ekyokubiri oba type 2, akaseera akatuuka ate ne bafunirako na kino ekika ekisooka ekya type 1, kubanga nakugamba yo ennuni egenda kusigala ng'efulumya, n'ebyefulumya tebikola, omubiri gwo biganye. Kati naye akaseera netuuka n'ebivaako negamba ye nfaaki, atava ku mulungi afa awoza, asika ekitajja ddiba lya nkoko. Kati bw'otuuka ku kiseera ekyo ng'ennuni yo naye ebikooye tekyasobola kufulumya kirungo kya insulin kimala, omuntu oyo alina ekika ekimu ekya ssukaali oba type 2 ogenda kugattako ekika ekyokubiri type 1. Kati gwe mu nzijanjabayo oyinza okwetaaga okuwa insulin awamu n'eddagala lino, kuba byonna kati oba obyetaaga. Ekikulu kya byonna kulaba nti oteeka ssukaali wo mu nteeko. Abantu abamu balina bye bafuna side effects ku ddagala lino, naye njagala kugamba nti side effects z'ofuna tezirina kukulemesa kukozesa ddagala. Side effects ezimu ezo zibeera ntonotono ng'osobola ogimanyiira. Singa obeera nga osigadde ng'okozesa eddagala eryo wiiki esooka, wiiki eyokubiri, wiiki eyokusatu, omubiri ne gulimanyiira eddagala, noba nga kati bw'olikozesa tewaliiwo side effect gy'ofuna. Naye singa side effect eyo ebeera nga ya bulabe nnyo, nga singa okozesa eddagala lino ate embeera gy'oyitamu obeera ng'omuntu agenda okufa, kyandibadde kirungi n'okomawo mu ddwaliro n'ogamba omusawo biki bye wayiseemu bwe wakozesezza eddagala, nitulaba oba tusobola okukukyusizaamu. Wabula sigga okutuula aka n'ogamba nze eddagala lya ssukaali lyali linzise, nalivaako sikyayagala, oba ssukaali anzite
ekyo kiba kya bulabe nnyo. Tosobola kuva ku ddagala lya ssukaali nga kikakasiddwa nti ssukaali omulina. Abantu abamu otandika bulungi eddagala erikuweereddwa mu ddwaliro, oba oli mu bbaasi ogenda okulaba omusawo omulala ali mu kulanga, alina eddagala lyagamba nti lino lyo bw'olikozesaako wiiki emu ssukaali agenda kuwona. Togenda kuddamu kwetaaga kumira ddagala lya ssukaali ddala. Kati mwana attu nawe ng'osikayo akasente oba mutwalo oba mitwalo 5 ng'ogula ddagala eryo, lino eryasooka okukuweebwa ng'olisuula muguluka ng'otandika lino, olinda kumala mwezi gumu odde ssukaali waawone. Era munnange bw'olimalawo nga toddamu kumira ddagala lya ssukaali kuba okkiriza nti ssukaali wo yakola ki? Ssukaali wo yawona. Njagala kugamba ekintu kino. Bw'obanga n'eddagala lyosanze oba ku street oba mu bus oba wonna oba ku radio oba waliwo, bw'olifunanga ng'okakiddwa okuligula oba osendeddwa okuligula nga tunatandika kulikozesa, ddayo ew'omusawo oli yasooka okuwa lino omubuuze, musawo waliwo eddagala lino lye baŋŋambye lisobola okunnyamba kubanga nti lyo lisobola okuwonyeza ddala, ddungi ndikozese. Wabula gwenga omuntu towejja ku ddagala eyo. Ekirala kyekyagala okugamba, bwe wabangawo omuntu akugamba nti ali mu kujjanjaba bulwadde bwa ssukaali, naye nga takukebedde ssukaali wo okulaba ayenkana atya, nga tafumise kagalo, takugjeeko musaayi, tataddeewo kuuma kakebera ssukaali, talina ngeri yakukebedde musaayi kulaba ssukaali wo, wabula nga akugamba nti gwe olina ssukaali era ali mu kuwa bujjanjabi bwa ssukaali. Njagala kuwa amagezi muganda wange, njagala kuwa amagezi mwannyinaze, dduka kuba bali mu kukufera. Bayinza okukozesa ebigambo ebiwoomu, bayinza okukozesa ebigambo ebisendasenda, naye bwe babanga bali mu kujjanjaba bulwadde bwa ssukaali, oba bakozesa ddagala ki, oba lyaffe lya kinnansi, oba livudde mu nsi za Bulaaya, oba lyakakasibwa mu nsi ki gy'osinga okukkiririzibwamu, naye ng'omuntu ali kuwadde takebedde kulaba ssukaali wo yenkana atya, eyo oli mu bulabe, weekolera ebyekisa, otambule oveewo ogende mu kifo we banaakukeberera ssukaali bakugambe nti ssukaali wo ali bw'ati. Kuba bwe tukukebera tulina okugamba nti ssukaali wo mulungi, ssukaali wo ali wansi, ssukaali wo alinnyeemu, ssukaali wo alinnyidde ddala. Kubanga tuba tumulabye, tulina okugamba nti ssukaali wo ali bw'ati. Bwe tuba nga tukikugambye, kyonna kye tuba tuli mu kukola kiba kya bufere, kiba kya buyaaye, kiba kikolwa kya butayagaliza. Ate nga abantu abamu babikola olw'okuba nti babeera baagala ssente. Abantu bangi bavaayo nnyo ne bayogera ku bulwadde bwa ssukaali, ate nga ebiseera ebimu babeera tebabutegeera bulungi ekintu eky'obulabe. Ate kati gwe olw'okuba nti tomanyi ki kituufu, osobola okusendasendebwa n'olowooza nti kye bayogera kituufu. Kati olw'okuba nti sijja kumenya biki ebikyamu ebitera okwogerebwa ku bulwadde bwa ssukaali ate nga si bituufu, nze njagala kugamba kintu kimu nti singa bakukebera, singa omuntu akujjanjabanga obulwadde bwa ssukaali nga tamukebedde, tambulamu, wesalira amagezi, genda mu kifo ekirala. Abantu abakozesa eddagala lya ssukaali, waliwo ebintu bye mulina okumanya. Jjukira nakugambye nti ssukaali wa mugaso nnyo, era nga bw'abanga akendedde mu musaayi okukka wansi waawo tuba tumwagala, kisobola okukuviiramu obuzibu. Waliwo obubonero bw'osobola okuwulira singa obeera nga ssukaali wo ali wansi. Bubonero ki obwo? Osobola okutandika okuwulira amaanyi mu mubiri nga gakuweddemu, ng'olinga omuntu ava okukola ekintu eky'amaanyi ate nga tewali kyokoze, oba nga kyokoze tekisobola kukuleetera kukoowa ngeri gy'okooyeemu. Osobola okutandika okuwulira nga otuuyanirira. Sigamba nti awantu wookya, sigamba nti ova kudduka oba olina kyova okukola eky'amaanyi ekyandikutuuyanyiza, wabula ggwe n'otandika kuwulira ng'otuuyanirira. Omutwe ne gukuwewuka, oyinza n'okuwuliramu olutwetutwe nga lukulumirira, otandika okuwulira ng'omuntu anaatera okuzirika. Abamu bagenda mu maaso n'okuzirika ne bazirika. Bw'obeera ng'otuuse mu mbeera eyo ng'oli mulwadde wa ssukaali, olumu kijja nga obadde waakamala okumira eddagala, kyandibadde kirungi n'ofuna akantu ne bwe kaba katono nga swiiti n'okanuuna,
kayambeko ssukaali ono okulinnya. Era omulwadde wa ssukaali tolina kuggwako buntu bumpwankimpwanki. Sigamba nti buli kaseera obeere ng'obulya, wabula bwakwekuumisa ne bwabeera sweet ne bwe kabeera ka biscuit ng'obeera nako. Wootuukira mu mbeera eyo n'owulira nga olinga atabitegeera bulungi, ofunye kantoolooze, owulira bintu byetooloola, amaanyi gakuweddemu, otuuyanirira, tobitegeera olinga ayagala okuzitika, sikayo kaswitiko kanuune, ojja kulaba nga embeera eteredde bulungi mu nteeko. Ekirala, bw'obeera nga tonnaba kukozesa ddagala lya ssukaali, kiba kirungi n'omanya n'ofuba okulaba nti ekyokulya kyo kiri awo. Si bino byakutuma mwana ku dduuka kugenda kukuleetera kyakulya n'ogamba omwana mmutumye agenze kundeetera kyakulya, kanjira mmira ku mpeke zange eza ssukaali, kanjira neefumita akayiso kange aka ssukaali. Omwana ayinza okufunira eyo obuzibu, akagaali ne kamukuba. Ayinza okusisinkana baana banne ne basooka ne bazannyamu awo akapiira dakiika 2. Gwe ng'eno weewadde eddagala lya ssukaali, oli bw'omu mu nnyumba, ssukaali nakka nnyo wansi, ekiyinza okukuleetera ate okufuna obuzibu sinakindi n'okufa. Eddagala eryo lisobola okukutta singa obeera ng'olikozesezza mu ngeri enkyamu. So nga tonnaba kutandika kwewa ddagala, nga tonnaba kutandika kumira oba kwefumita, kyandibadde kirungi n'ofuba okulaba nti ekyokulya kyo kiri wali. Kati n'omira ku kadagalako noba ne weekuba akayisooko mu ddakiika 15-10 n'otandika okulya n'obaako ne kyolya. Ebyo bya mugaso nnyo mu bantu abalina obulwadde bwa ssukaali. Waliwo ebintu bingi bye twandiyagadde okwogerako naye byonna tetusobola kubimalayo mu katambi nga kano. Kyova olaba nti emisomo gyaffe tugikola mpolampola gwe ne tukuterayo obubaka ku mitimbagana gyaffe oba emikutu mugatta bantu. So waliwo bingi bye twogeddeko n'ewalala yonna naye nga twabiteekayo ku YouTube, ku Facebook, osobola okugenda n'olaba vidiyo ezo ate n'oyigirizibwa mu ngeri esingawo. Wabula singa wabaawo kye tutakoonyeeko mu vidiyo ezo zonna oba mu kusomesa kwaffe kwonna nga wandiyagadde okumanya ebisingawo, kyandibadde kirungi n'obuuza ekibuuzo. Ojja kubanga obuuliza ku mikutu gyaffe mugatta bantu oba social media platforms. Ku Facebook sindika message obuuze. Wosanze vidiyo eno oba ku Twitter oba ku YouTube oba ku WhatsApp oba ku Instagram, wonna buulizaawo ekibuuzo, abakugu baffe bajja kuba bakwanukula, bajja kuba bakuddamu butereevu, ate tulabe nti ffenna tuyigirizibwa wamu. Mmwe abatannaba ku followinga na kulikinga mikutu gyaffe, twandibazizaamu amaanyi nti kyamagezi osobola okukyekolera, kuba kitegeeza nti bw'obanga ofollowinze ku Facebook okugeza ne tuteekayo vidiyo empya oba ne tuteekayo obubaka obusomesa obupya, ojja kubanga olaba oba ofuna obubaka obukutegeeza nti tulina ekipya kye tukoze eki kye tutaddeyo. Kyekimu ne ku YouTube nti bw'obeera ng'osubscribinze kijja kukusobozesa okufuna obubaka obulaga nti tulina vidiyo empya gye tukoze eki gye tutaddeyo. Kati awo bw'ofuna obudde ate ogenda ogirabe oyongera okuyigirizibwa. Otherwise njagala okubeebaza ababaddewo abagoberedde okuva gye twatandikidde paka kati. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Nsigadde nga ndi omusawo w'omuwanguzi Shadrack. Waliwo kyentera okugamba abantu nti you have one life to live. Yes, you have one life to live. Olina obulamu bwa mulundi gumu obw'okubeeramu, era bulamu bwa mulundi gumu obwo bw'ojja okuvaamu. So kola buli kyokola ng'okimanyi kubanga ebintu ebyo bikuli mu mutwe. Mbaagala nnyo. Health Touch Uganda, follow the light.